sabo mwe n'abalongo obulamu bulungi mukyala we amin ya rabbi amin okufaanagana amin omuwenga buli dakiika ne bwakolola ng'ayita bebi amin ayita hane amin thumma amin Mungu akuwe ekiraavu amin akuwe mukyala wakutegeera ne bw'otambula alaba Frank Gashumba nga ne bw'aloota aloota Frank Gashumba nga ne bw'aba afumba aloota abeera ali ku Frank Gashumba Mungu akuwe abalongo ekiro ky'olwaleero alhamdulillah atatadde mu kuno omusanana mabega ye arrangement egenda okukola kifaananyi naawe abambadde mugenda kufuna engatto weziri ayambadde engatto weziri temugenda Banyawe ne bassebo abatulaba tuli ku mukolo gw'omwami Frank Gashumba era ebifaananyi byolaba bituufu tulisemba bule era nga omukolo gugenda mu maaso gutandika butandisi era nga buli kimu kisuubire ku Cavuton ng'oli ne lujja tugenda kubanga tukikuwa ng'era enkola yaffe weeri buli mukolo tubeerawo batuyita ne tubeera nga tubawa ekyo ekituufu mu budde obutuufu mu mikolo nga gino tufaayo nnyo okulaba nga tujjayo ekifaananyi kuba tejitera kulabika naddala nti n'ogw'amami Frank Gashumba tubadde tugulinze ebbanga panvu ddala mwabatamanyi nti omukolo guno tubadde tugulinze nze yayogerako ne mwami Frank Gashumba emyaka 2 emabega nga yakatandika okwogera ku mugole we yatutegeeza nti n'embaga ejja kino kikyali kituuza n'embaga tulina okusigala nga tugirinda kubanga kati wano tutandise olugendo lw'abaagalana ababiri abamaze ebbanga nga basula mu maka gaabwe amalungi nga basula mu 7 thread ekyo nno nakijja ku mwami Frank Gashumba we yaŋŋamba nti basula mu masuuka ga 7 thread kaakati tugenda kuba nga tutandikira wano okuba nga tubatuusaako byonna ebiri mu mukolo guno mbagamba tutandika kati okuba nga tubatuusaako ebifaananyi byonna mugenda kulaba ku Shira Gashumba essanyu limuta Shira waliwo we basookedde wali mu kukyusa engoye Shira nga musanyufu kuba naye kino alabika ng'omwana abadde akyetaaga kati ebisinga ku ebyo ng'oli ne lujja ku Cavuton ogenda kubanga ate obifuna live and direct gwe vaawo ku lulo naye nga byonna ffe ababiina essaawa eno yennyini ngenda kubanga mbawamu ku bigambo gye tuvudde ne we tutuuse n'omwami Frank Gashumba n'ebyobufumbo tulisemba bule nyabo oba ssebo atulaba tukulaba nga kuna mukyala obufumbo obwo bwagaana ate obwabalala olabika obutaddemu nnyo enkandaggo no nze n'omukyala gwe nnyina kati oba omuntu gwe ndeetinga sinza mubalaga mmwe temwagaliza bannayuganda tebaagala muntu ali bulungi bannayuganda baagala muntu ali bubi bannayuganda singa nnyingidde wano ne mukyala wange ne tuyina twekutte emikono mwaligambye beeraga singa nnyingidde eka ne nayingira eka akasajja kenzi kikava kayingidde kokka e-Uganda bw'olinnya boda waggwamu bw'ovuga emmotoka oli mubbi bw'otwala abaana bo masomero amalungi yeeraga bw'obasomesa ku kyalo akasajja kakopi you get it wane Uganda wosanga omuntu omumpi ayambala akakondo avuma omuwanvu wosanga eyeekubye ekizigo avuma ali ku original so Ugandans don't celebrate each other ekyo kyo nkikola ki nkibaya tena iki ya mukazi wange si wuwo erisi community project buli muntu alina omukola ki omumanyi nze owo omumanyi gwe owo omumanyi gwe lwaki oyala okumanya owange ya complaining so time bwe neetuuka mujja kimanyanga n'ebbanga lyayitawo actually nze believing embaga yange tenasuka abantu 20 ab'ekika kyo bali anti nze mu kika kyange omuntu gwe manya tasobola kubulawo ng'akyali ku nsi ye maama wange ye muntu yekka tasobola kunvaamu ye muntu yekka tasobola kumpa butwa ye muntu yekka asobola okutambuza ebigere najja eruzira okundaba singa nsibiddwa ye muntu yekka singa mbadde ku life support emulago agamba basawo muleka ajja kuwona naye abasigadde bonna so maama wange kasaagibeerako so kati bwe tumala tugata embaga nga tuli nnyo ennyonyi yaffe nga tugenda Barbados nga tulya ssente ebigambo byobadde oyogera wali olaga nti olina enyiike olina obusungu ku bantu abatayagaliza abantu bannayuganda balina ettima ensi eno ejjuddemu obukyayi ettima unbelievable anger bigambo ebiri ku social media mwe lwakuba unfortunately team bakita batya CIA n'ekigambo ekyo bwekiyisa nja kijjukira
mwe timutunuulira hate eriwo yeri waggulu ennyo kati waliwo atayagadde nzije na wano kuki ku mbaga naye ng'akugamba lwaki Kashumba tozze ku mbaga ne kulumbe lwaki tawo tiyakola ki I'll give an example waliwo omusajja ankubidde for last 2 weeks muwala wafumbirwa bwe yabiŋŋamba siddanga mukwata ssimu kati eggulo ng'akyusa essimu ng'ankubira ku ndala ng'ankwata muganda nga onvidde mu mbaga tonnyambye ne mugamba kitange yalwala kansa emyaka 6 wamulambulako tiwamanya nti namanya bwe yafa waziika nti no kulumbe wajja nti no va ku simu yange kati atuwagala gwe tukola ki gwe njagala nnyo nja kwagala buy me flowers I'll bring you flowers hate me I will hate you too hunt me down I will hunt you first amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Amanya gange bapita Idembabazi Brenda basawa Little Birds School elisangibwa wanene Nansana Kyebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding abasula wano n'abadde waka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde ate tuyina wano ne kodi kwasobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mudde. Tuyina vani zaffe ezitwala abadde ewaka omwana wonna waali vani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services. Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala n'ebyokwewunda mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga olalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina aba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola tukuba plan mu ekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo.